kebidala ngoje ko pioneer azine sente the players zino players emukuba mwine bikabi mekebidala ebyakabi eri muki let someone know waliwo yali agadde okumanya players emwina zino ebikabyazo which is the best atwina controller zezine zibeera ngeri wamu okay atwina turntable eriwa zine manyi turntable zona ziba turntable no turntable zezine zebisania ezo zino bwezi waliwo ne rain waliwo players zezino nenga zawula ngene eri yokka nene yawakati eri yokka nene eri yokka he is one DJ Bash ebyabitegeera nnyo kibula mbadde mubuuzako mu magezi atubulire you don't know Bash kambuze Bash katono teweri antama oba DJ ba Uganda oli mukyakumeka nga teweevudde omuntu oyinza kuba mukyakumeka mu DJs 10 kubanze manyi Bash gwasinga number 1 mu DJs 10 ndi awo mu 10 mu top 10 yeah best 10 mwendi okay one DJ Bash on the ones twina videos empya ogenda boss tubulya massa ondoza some of the stories that took place over the week Eddie Kenzo parliament yagezako kubanga yingira musonga za Eddie Kenzo kulaba nti akoma we waka oba asembere okumpi I don't know how they've gone far with that nenga tusubira Kenzo kubanga akomao maybe bayinzo musa okubeera kubamu ku bantu bebagamba okubeera nga baregisteringa abagenda okubanga bakoma Uganda you know government yagamba nti abantu abali agadde banga badde waka they register so they will go and pick them murundi babalete I don't know bakenza ja kugira mu private jet ngabwe chali mu kusoka oba is going to come like these other guys so I don't know about that then another story that took place over the week the tujo kunywa ko masa nga fires waliwo story ya Spice Diana yatulaga nyumba yo already twajira bana ito mukuru pastor Bugembe na jewe so I think I would say congrats to Spice Diana abayimbi abakoze achievements enene this year oba music industry wabwe Spice Diana yomu kubana abo she's not so old mu industry I think she has a good management I don't know oba ne nyumba ya Roger kubanza simanyi nyumba ya Roger bweyenkana I don't know what I know Roger apangisa omanyi there was a secret bit ebera behind buliwora bomuyimbi nga tavayo kulaga public nti ono ba wange ono mukyala wange onani omanya either manager yaliyo yabaliyo boliao nze Roger mbadde naye mirundi mingi nebulwe mubuza manager Roger Spice wagwan angamba no wapi dulu wewe no big up for you manager Roger just like Shiba Karungi ne tumanyi bawe nze mumanyi ekiwa ekyo kibagamba Jeff Chiwa of course kuba ne Chiwa simanyi wasula mulabanyi wa Spice wa Shiba Karungi kyekimu ne Roger so ndowooza I think it's something good si kibi manager obo kwasaganya omuyimbi it's very okay kuba mba mwongeddeko understanding ya mukwatagana ebejja kunywera magezi ya mpazira growna Ghetto Kids bafunye golden creator ya YouTube ndoza kati ngovude ku Eddie Kenzo bebana bachayina follow enene mu Uganda badira Eddie Kenzo 1 million bajiwezeza YouTube ano ba like Eddie Kenzo ina ba subscribers 1 million nabo bajiwezeza 1 million kati tulinze kansime ana kansime exactly Masaka soko tudi Masaka Ghetto Kids Masaka Ghetto Kids wama Mantela I think wetudam Africa and was it could be one of the best dance crew those guys actually babana bakola we Masaka nalaba bone gundi je bakola ya Chris Brown exactly babana balimu ne ba Ghetto Kids balimu that video there but are they earning how are they earning exactly they are earning from YouTube bamanye chokora they know what is let me ask this Bash bana be Masaka bayitawo kubanga bayita kuba triple where did they penetrate from Eddie Kenzo bajira wa Eddie Kenzo nga bakola nyimba dance clips we all know for overtime tumanyi Eddie Kenzo abadenga kola na ba triplets we all know that Ghetto Kids Eddie Kenzo ayina group eziringa 5 zakozesa tumanyi abakola ne Swahili ne bakola ne French Montana tours mu USA tumanyi ba Ghetto Kids this is the secret behind Eddie Kenzo where did these guys come from okupenetrating kutuka ndi bayina ba subscribers akakadde omanyi grown abayitawanga ba triplets already we bali
abayimbi be Uganda balina obuzibu. Eddie Kenzo agaba platform. Ndi waba akoze oluyimba nga lukyali mu audio. You are free. Kasita okola dance clip yo nga yakola ki ng'agisa ku YouTube. Kale ogiteeka ku YouTube netandika okutrendinga. Eddie Kenzo nga akuwa attention. Kale abaana baddanga eri ne bakola ennyimba. Ne bazikola ne zijja ne zikuba views ne zisuka. Ayinza okuba attention agibawadde naye nkubulire Bash. Yes. Overtime nga bwe nkikugambye. Ensi yonna emanyi ba triplets. I will tell you, bw'onoonya sawe n'abantu wano e Kampala abamanyi abaana b'e Masaka abo bayinza okuba abatono. Baba banyi. But abasinga obungi kubanga olaba oluyimba lwa Eddie Kenzo oluyimba lwa Tweyagale loza kati muza mu upload mu Uganda luyinza okubanga oluyimba olusinga views ennyingi lwe bakola dance clip gye bakola. I think we need to check about triplets bayinanga aba subscribers bameka. We need to know that one. Kebera kaola best balinga mu meka subscribers. It was hacked gundi we need to know about bajackinga ko, so we can't tell. Okay. Naye bana bamenyewo kati noza mu Uganda ni dance crew je tuyina. Because we have 1 million subscribers ku YouTube. Uba wa amanyi. Okay, sawa. So that's how it's going to be moving slow by slow. Actually, so there's a request here. Akaimba koyagal tukubire masao. DJ Bash is going to be playing that one, yeah? So send in your request right about now. Masa ungatumaliza, we're going to do that. Ne message going back to the summer. You can go straight to our Facebook. We are streaming live. ABS TV Kawala Facebook Live. We are streaming. www.abs.ug. We're also streaming on our website, of course. Also on WhatsApp, we are there. Twitter, Jetuli. Yeah, Twitter Jetuli. ABS TV Uganda. You can even hashtag DJ Bash UG on Twitter. Okay, yeah. So katikole echo tuvenga tugenda maso magezi. Let's do some music. He's one DJ Bash on the ones and twos. Growing up MC is my name. We're coming back in a few short time. One winning Wazi Songs Avenue, of course. Bakaisa Kayimba. Bakaitania Kayimba ko? Jangweno winning Wazi, of course. I told DJ Bash one time to kana Kayimba kikamu kunyimba ezikoze guno omwaka obulungi. Actually Bash, to my sense, over to my understanding, winning Waji guno omwaka batuba tubalanti guno omwaka nyagu tutte at this time round. It is winning Wanji. Aina kana Kayimba, kwate simu, it is trending. Yeah. It is the biggest song all over town. And it's still trending. Ne kachali audio. The video is being actually video bajimala omwezi ogwedde. The video was done way back last month, but ndoza balinze COVID. But I don't know, ngawe nagamba kamili uyakola Kayimba ka Bolingo, yeah? Yes. Ngoreda inawa ka baliwa. Bolingo yagano trendinga because you already had the video on the streamline. Yeah. Bokola audio ya Kayimba akawa winini waja kapia no mukuru oyo. That quite a simu. And you wait to do the video after COVID. It won't trend. Already the audio trend is the video might not trend like the audio has done. Exactly, yeah. So I think there was a singer audio netambula video webana akola video exactly fe tusubira okubera mu amazina amaganda so kiri webana akola video nga tiri ku mulamwa exactly kagenda sura oluyimba nga kayimba ka Rema Wekari aka asiri muyembe the audio was marvelous nga tusubira kinene nnyo mu video it was okulinda video nge miyembe temulinga mulimu empapula so mulimu empapula abalema n'ebirala. Some of the songs released over the week ezimu kumpya ezibadde released Zex Bilanjiranje Kayimba olunaku olw'ejjo yakoze akayimba ko ne Palaso. It is a very good song. I know this guy akapya yakoze wicked akachali modio aka Zex ne Palaso. It's video bagitadde last night bagitadde Palaso yagitaddeyo ku kitimba last night. I know like kino kanchogere Zex abaddewo tebamumanyizi nakolako ne Zex way back ne Bobby Wine way back some good years back emyaka nga mukage mabega Zex abaddewo. So you have to know one thing. Guno mwaka Zex we yakoze akayimba kalike tumanyi. The other song he did it is called what? The other video about the trending ya Zex Bilanji bagitani, that song it's called what? Ya Zex Bilanji Latata, that one. That's the title. Akakayimba ka trending ze I know this year gugenda kuba mwaka omulungi Zex Bilanji because even this song is going to trend. Kikamu kunyimba ezigendo banga zikola already bokawulira ule dalanga kawo mu matoka awuliriza. It's going to work out. Musically we have seen artists like him nga bajja ne hit ngono gaya yimba amasanyalaze ne gagenda Kalama
Kalama by then actually let me tell you about Kalama. I was nali mu group emune Kalama way back. Twali mo humble management Air Jones. I was working with him ne Maro by then got tuchali naye. Kalama he came in the studio. Omanyi this is a guy ngabola babagundu webangamba mukutanika ba voltage. These guys were like baja ne bangamba nti bo music bamukola because just for fun, not for business. So it's the same issue ne Kalama. Kalama was just doing music yakola because chiyimba che. Actually he has one song. Kekaimba kakaina. Yes, but it trended. That song was done like 2 years back. Kaimba tekaso akugwa. It was a good song. It's plant fed. But the way that Kaimba engereje katambulamu ne Kalama yake unya. And people were like Kaimba kapia, but it was already an old song. It was like 2 years back song. Ne trending after 2 years, but it was a nice song. It has actually up to now. Yes, exactly. In bars, in clubs, and all that. So another this week, DJ Bash now nyimba champion this week. Some latest songs. Yeah, some new songs released this week. Exactly. Munji, Bintwala. Bintwala, we bought Bintwala, know that one. It's a nice one, nice piece. Numulala inawaka pia. Daddy Andre is doing music after music. He has a new song also? Yes, he has a new song. Dax Kateo, Sagara Kumanya. That is expected, of course. I see so many songs here. Fresh Kid, inawaka pia? Fresh Kid yakoze rurimba rwa yakora rya ruzemo version ya Kiswahili. Omuli oluchina. As we are waiting for him. We have even Azawi repeat it. Azawi repeat it. Exactly. Na inawaka pia. Ngolese repeat it. She has the audio. She has the audio, of course. Who else is trending? Fika inawaka pia as yet? Fika achali mulavu ne Jasmine. I don't know, but people have been abantu bagamba it's one of the ne Jasmine, Jasmine. Couple chasinzo okunyirira of the celebrities. Ojogera coach na couple Fiki ne Lydia Jasmine. It can't be a couple, just a video. So you know kumanya because kati tuagamba Eddie Kenzo ne Jasmine, kati Fiki ne Jasmine, which is true, yeah. Nina Rosa inaka pia. Yeah, Nina Rosa inaka pia, of course, outer sure events. Yes. Manager Fadi Bulijonku. I don't know. Ne Fadi tunonyeko one time. Tunonyeko Fadi. So inaka pia Nina Rosa. It's because the video like Grona tomboza abuza. Fik is dating Lydia Jasmine. Awo twalivuddeyo. Ochigani? No, I doubt that. Okay, I see. Grona Primos is saying hi. Tendo, hope you are watching. My crush, hope you'll be mine one day. No, Tendo, check a girlfriend. Tendo, no, Primos just sending regards on WhatsApp and so many people here. Tendo is in the house today. Ne fresh kid to mwina leero wali. So, Fik, I am na wali today. So you can send your questions. Where is the ibibuzo byinzo babuuza tujaba tubawanga batuse kusetya. Who else is having a new song? Tubaiseo Jazma Voka inaka pia. Wakalabye? Jazza inaka pia Jazma Voka, of course he has a new song. But he has been lost for a while. Mwana wa mama ngoba irobuze baba. Mbele tika kubona who else is having a new song here? Anya inawakalaka pia banange. Okay, so that's how it has been over the week. So we're gonna be coming back in a few. DJ Bash, tugende kumbulango today after. We're gonna do some music. Where is the request zoyagala? Nyimba zoyagala tujja kuba tuzikuba in the last hour, of course. Nes Gondingaze omukuru Fire MC. Grona MC is my name. We're gonna be coming back in a few. Just keep on a show. Okay. Brand wako yabada sasa ndo magezi banange. Brand wako katandikirao. Brand wako wayimbye. Nayimbye. Wayimbye. Oyagala kuva mu TV business. Nda sebo. Boeti katolengeza. Olengeza. Yes sebo. Kata no ndi mukulengeza. Chachiko cha mundongo wako tandikirao nawo. Chachiko cha mundongo. Why are you in the business of music? Kazake ngubulya kintu kimu. Mwana ndi happy. Duwachi. Kuba ndi wano. Okay. Now a grown up. Otegera. Atala Stella mwana. Brand wako kuva mu next media buli mwako tegera, of course, yeah. So let's talk about brand wako yani. Brand wako muyimbi, brand wako ali humble, brand wako TV presenter. Okay. Ate brand wako is a Christian. Is a Christian. Yeah. Christian na tuchongereko. Ndichi brand wako ali. Brand wako muyimbi. Presenter.
MC agwawa wako waka agwawa watufu waka agwawa kubano za wako tena bakuwezuula Nya chenjagalo soko jeko wako nza among the straight people wano kweno media waka ko buyimbi soko kajeko kiringa ground ali we yeteeka mba ina kayimba ne Joe Steady Bash alinako ne ground ina kayimba ne George mbona ne George ono lwaki toleta kayimba ko wafe mwaka goba kayimba wako akayimba tugenda kagobanga wako muno wazanye mu video gwe ne Maula na video mwazanye wakabye ziga wesize karobu no kabe ziga wako ne waka ko bimbi soko kajeko sebo soko kaveko sebo wako twagala we wairize okay kale anainga mganda wange that's my latest project of course najikutte nenjukola nabayimbi banji nakute Pastor Wilson Bugembe ne muteka project ndaba final 14 Lil Kid Baby J project neberangazi Baby J omujewa Baby J nasembayo mulabanga ali mu motoka bichi musonga ze nanonye motoka ya parking jo bwenagenda nangenda musajja yali waneno chogamba yaliwo pake banga lino ngali yao nemugamba kati Baby J tuve wano tugende mu studio tukole katondo oluyimba bwete tugenda tukole oluyimba ye mada tune sign eri Baby J ye musajja yadeta mu ndonge no by the Baby Joy yakola project yange yasokera dala nawe toli wajjo siri wajjo mu 2010 2010 yasoka dala kuja live enkadde okimanye yo kalineri kuja live yaliko ba Martin Beta ejo mutwalya wena koda kayimba kaso eyo yenyine fetu amugoba mu buyimbi ekyo kuyimba kyo twamugobayo wako kaze ngenda kudda mullo kaze wako ngenda kudda wako waliwo awards zabadde kiro kyajjo. We talk about these awards wako high people music awards zabadde yesterday night era ndowooza baddo zirabalabamu. Let's talk about the awards aspect ya presenter TV, right? Okay. Saga zoge yako aspect ya music. Officially like TV. Music. Nja zoge ko nga analyst. First of all, high people mba credit for all the time babadde bazitegeka. Whether how, whether fake or good, babadde bazitegeka. For the fact the amazement babadde bazitegeka to our credit, it's not easy. Celebrating. How old are they in the industry? Mu business yokutegeka. Zamusamba I think 7 years. Bajiwezo mukaga. That is the 7th edition. Zijukia the last time they did byebakola kugamba kuvaina gamba nsigenda kudamu kubera mu awards ze Uganda. High people nga buli award ijja banamawuli nzijukia baliwo bali banji nga buli omasubira okwanti ya byebakola. I even remember a newspaper, one of the dailies, abane kuba story ngegamba byebakola awards byebakola. Ojijukira byebakola awards byebakola. Kira kya dan zaliza awards ze bebe na anyiga natukozivamu. But with due credit ojwa aba high people. For all time mbadde ngamba abantu nti awards za Isaac Mulindo mujjukira eza Pama awards zezibadde nduza zezikyakira zonna zino ezaali zibaddewo awards mu Uganda till now Mulindo yakola ekyamaanyi nti yakwatanga abantu abo ate awards zezagiranga kamaja tewali kugulirira tewali anything olaba ebituli ebimu awards zinaku zino tosobola kubanga Mulindo high people emilde ku mazima. Because Big Chill bamwadde award ya best song of the year, like Africa song of the year, akayimba kebaita party after party. Same chapter because when we are party after party. Eddie Kenzo yamwa African #1. Eddie Kenzo. Okay. Giving my preamble nga tunabaziyitamu awards zino way back nga tuzeke mabega wako nti kile kintu kya Pama awards zalimo better legit nti bo abasajja walingola ba award ng'omuntu jafunye naye kola ki emusana ekirala nti kati olaba ensobi eri nti generals simanyi bantu batula ne balonda generals zinenwe yojasanga nti reggae song of the year best reggae song of the year osanga mu part after part ate ngoli hip hop so generals ezo abamu bakwata ennyimba ezitagwamu eyo gundi simanyi babeebuuza kuba DJ ne baali naye ekintu kyagino kikyabasumbwa nti osanga oluyimba si lwa bandi balutadde mu bandi si lwa gospel balutadde mu gospel. So ndabanga awo kuyonda kiku kyalimu ebituli. Olwange lwenakoze ne Pastor Wilson Bugembe lugwawa. Nagambye ku kyobuyimbi lindako. Sagala ngosule mu kasero kati. Luneno kati kino wako kye bakoze luneno kintu kiri versatile kirimu buli kimu. Kirimu reggae, kirimu lugaflo, kirimu vocals. Nze nayimba kisebo. Igwe agwe wazanya wa actinga no teyayimba ya acting mu video
wako bana chaba okubuza naye kansukumalize kati ni kawadde okumaliza kwa awards neno ai people bakoze omulimu mulungi so katunde tulabe zinawe zinaba tyoke tukomparinge bulungi naye sofa yasinazigenda kubeera bagenda zikola sofa yabakoze bulungi nti zigenda bela United manyiddi achalinze nembere ya neba bano aba people ya nange ba credit bakoze bulungi ebasha ine kibuzo kyo kamukasukira omulire wako bashito chikola ndichali chawako tombuze kibuze chabrani tombuze kibuze kigenda okunzija kumpewo okusokera ddala kayimba kamanyi kayimba kalungi kyakabe nnyo naye kyembuuzaako waliwo ensonga ezibadde wano mu media nti wobeera presenter oba nga okola ku radio oba ku TV kibeera kizibu ate okudda mu music. How will you survive? Yeah, exactly. How will you survive? Most of the time abantu banji balemeddwa okuyimba bali mu ndongo because balowooza eri gye bali ewasinga. They don't get time to visit other media houses okola such interviews pushing their music because baba balowooza we bali wamala, which is not true. But nyo mimi nga David Twala ajja kujja hano agende wali aderi but nyo mimi nga Kenzo ajja kuya bashe esimu akubiyole esimu from different media houses. Osanga bachali banka nko example Fifi the Queen yayimbako no mukuru opafambo yayimbako by then bamita Antaylor yayimbe but you find it in music kwa wabera ku that tough B yayimbako naberawo sister ngono Gabi muyimbi na music kwa tafuluma which is not only there is single media houses ola kola luyimba simanyo bamukikiriza nange yeah true Teri single media houses wakola luyimba zina kuba combined effort kama Brian ngenda va ku ABS nzire wali ekitegeera so mumbera bwecho the strategy nze nayo secondly put your knees down on the ground so mukama katonda akuyambe buli kimu kiba kyo awenje kansuke mboze kino which are the pillars ezifula oluyimba olw'amanyi pillars eziriwa ekisokera ddala production video and audio no kuchifula luna kubanga lw'amanyi limbo lwange na lwa Moscan production Moscan wagundi gendo gule mmotoka yes then ntwale wachiwa na lukola mastering kulaga chiwa ali asangi wali na tete musajja wa amanyi nendu twale wa visa na lukola video limba lwa mala emyezi 2 nga tuchalwetegereza wa visa nuka production ebera better that's one of the pillars one of the pillars endala ekisokera ddala nze mbangenda mu studio kola oluyimba Moscan mumubuze nsoka nente kama viviganga wansine nsaba ne kama luno luyimba luze njagala litewo berufulumayo mbamve wa visani nga vakola video mumubuze mfukamira wansine nsane mukama lufulumye mutambuze mukama nankulembera buli wamu endaga ensonga laki buli wentuko olimba lwange luzanya you get it ono promoter jirawa ne DJ jirawa chengeza kugamba nti mukama katonda baba wali then okolo ekintu ekirungi byekola no relating a relationship yo n'abantu bana bali aba holding a role nene mu ndongo kuyamba olimba okuyitawo badde waka nenkubira esimu nenkugamba muganda wange ng'oli smart kumpewo nongamba Brian omanyi olimba lonna lulabi jangu twogere true nenzija olimba lw'amanyi ng'olulaba olusiimye bwenva ntomanyi wawe ate era as a fellow presenter of course tulina kuwa support he is one Brian Wako is a presenter of course but it's not a introduction is a TV presenter okuva ku TV endala so is a brother of course ate nga is ntera kulaba bintu bya YouTube wakoli YouTuber wa amanyi blogger gwo mukuba bakato lwakuba tulina side oba ogwa wasimanyi ogwa naye nange njaga kusobola okufuna ku award Kenzo gyafunye ya gold then ne Masaka Kids Africana ne bafunye we talked about that then ndoza mu Uganda abala bafunye platinums Chameleon yomu ku Borema Ankansime bafunye platinum award Ghetto Kids baliwa twogedde muko ne Bash ne Fire Ghetto Kids baliwa because olaba bajakinga bali batusewa bali batuse mitwalo 10 bali bachali 10 bali basobola kufuna platinum because that is recent platinum ojifuna weze mitwalo 10 jaba subscribers kalibo bojumaza kati Kenzo mu Uganda Masaka Kids bali na 2 in fact East Africa kuliko kano kagayi kafa katukube nchana akali work Diamond Platinum Harmonize tali wao Harmonize yakonye 1 million neta nabajifuna of course wabera emitendera ya moyo kufuna gundi first of all nakuba na real content secondly appealing content atungabo laba Kenzo alina appealing content anytime from now Rayvanna jajifuna because na appealing Rayvanna true Kenzo ngalwachi most of the bloggers wano muganda tabagenda jifuna nabana bakoze mitwalo 10 they don't have appealing content
wamma of course babera mu entertainment eno ne badda mu ne baleta politics eno onakuba na appealing content ngali straight no man kati ndi politician content wa politics. Okay, if it is music let it be music. Okay, kankubuze Eddie Kenzo okumua award ya best artist of the year, is it worth it? High People Music Awards. High people Musuza nze bise bisinga mugereranya ku Asha Raymond. Asha Raymond yakola gundi ya soka, album ya soka je bayita Confusion something like that. Nenga ayimba ku story ya bulamu bwe. Confessions nibyo na album eyo na yali all about bulamu bwe waddala. Girlfriend ya mulesewo, girlfriend ya muchayi na hitting anatunda nnyo kati Musuza yomu kwa abantu abakwate embeera muliko ekintu kirina kye kimuliko ni nachifulamu something creative nachikolamu yiti Musuza mwansula embeera gyabadde Musuza singa si musajja yenna singa si musajja yenna badde yandi gudde kyamusola abantu bamogerera bino bamuvuma abakazi agende biki amuleka yose namulekawo bikyo kitegeera bafanzi nga bamu badividinze mbakoze batya natusolamu semyekozo Oshegera nikakuba paka kati yasoka sawa natukuba bibawe ne Rema nyimba zonna zikoze za okitegedde yatukuba in fact nziba ngamba abantu kyobera mufunamu yafunamu Kenzo yafuna ekyokuyiga till now agamba tagenda kudamu kusettlinga as soon as possible. Ekyokubiri yakuba bibawo was a mega tune natukubya semyekozo so abayimbi abamu ya semyekozo fena tujimanyi gendo waseki obusajja buki busemyekozo babitusi babuyimbi mbulavu niga naja nakuba tune oluyimbo olwo nelufoka hit mu mwezi gumu lwalukonye 1 million para ba celebrities bana baleta on YouTube lwalukonye 1 million then nalyoka tukuba tweyagale sawa eno mu Africa oluyimbo lusinga okutambula tebakulimba olulidde abalita shekere ola yemiyalade tweyagale yasinga tambula because of the wait a bit, you're talking about Africa wide tweyagale lusinga okutambula. Yes, because we now close to 30 million views in 1 month. In 1 month. 30 million views in 1 month. Okay. Nga oluyimbo lulidako. Tuwasabe I think aina wakaimba wakakuba views nezita namo. Then tuna shekere lwa Yemiyalade ne Angelique Kidjo. Luina 12 million views in 2 months. 12 million. Yes. Chikulaganti education. A trend in there. But then credit goes to Masaka Kids Africana because Masaka Kids Africana bamkolya video yemu kutambula. Just like how we saw Ghetto Kids bamkolya City Alos. Bana bava wako okujja bava because tubade never triplets. Way back and they have trended a lot. Where are these guys coming from? Because abasingati baba manyi. Abana be Masaka. Ne wobuza Gloria aizo bata bamanyi. Abana be Masaka 1 echoku. That's where they stay Masaka. Yes, echokubiri. Bafuna connection ne Musuza. Ne baberanga triplets we bali. Triplets bava ne bakola interview mu Papulo mu way back. Ne bagamba Kenzo te yabayamba if you all remember. Yeah, we remember that. Bagamba Kenzo te yabayamba kati Kenzo nagamba nawo nyigamu. Abana Kenzo yabali nyise nyunyi. Nawo nyigamu kati Kenzo nagamba okay. Simu mutima mubi nikamfune kubano. Nafuna Masaka Kids Africana yafuna Masaka Kids Africana ne bamuyamba high people Masaka Kids Africana ekyenjawulo kye balina kiri kimu balina omukyalo omuzungu supporting behind them singa otegeeza video ya kadondo gye bakola yali ya Kenzo balina n'ebigoma bye bakuba ne babizinirako omukyalo oyo abayambye nnyo balinkinga to different people n'abantu ababasobola bayamba okupushinga online content wabo so bwe batwebaze ne bayimaginga ne bakikuba till now kale bash we do some music today wondo was okay, let's do some music. Grona MC Mutamani Chabazinga is my name, is one in fire Mutamani wa Chabazinga you of course ero luvano bwenti jendaga nzo bandeta bako brand era bako brand oliwo wakawena kaliro osibuka wene kasukwe kaliro ndikwida abantu be kaliro 2021 yo boy brand wako linda ku soko tuleke mbaba wako linda ku baba wako linda ku wako olija kwesimbawo 2021 kaliro district guno gwida yes like real yes I'm serious about it omaze kasera kingozirayo I go there almost every day bro. Chide mu Lusoga njayo buli lunako almost. Kale katukomerewa ondowooza ya. Kankwe Mike tokwata kankuwe ha. Hizo yisa wako neyo jiwe bash, jiwe meze bash. Nafe twaliza muli. We do some music come back. Okay, akaiba kaba wako keko kikamu ku projects zo. Tembadde nkuvuze ekisembayo. Bana abantu abakunganya otya. It was a hustle. It took like chakutolera bangaji. Okolo limbo Bugembo mufuna
final 14k. My idea was natunula mundogo muno nga temuli mu All Stars Gospel. Okay. Then musajja mulokole nsabira wano. Manyi bulungi. Wensabira wano nafuna idea nengamba nti njaga kolayo album ya gospel. Nga byaddala emu All Stars bonna. Nengenda nensinga na babije. Agenda waliwe wali mmotoka nenkebera nga ddala omusajja akyaliwo. Kinebuze yali akyaliwo paka leero nga akyaliwo paka kwolwo. Babije nga yakyalawo nnyawo. Nengenda nemufuna. Bwe mawo mufuna nemuliamu nakiriza. Bwe mawo okukiriza. Ngamba kati ngenda kukwata omuyimbi wa Sachula mugateko wa gospel omu. Nemba Pastor Alison Bugembe nemugamba Musumba. Nze njagala tukole gospel project eno. Musumba nangamba nzikiriza naye. Babije ono nga tamala. Ngereko omulala. Nemugamba kale bwaba tamala. Nenjiri ba Maulana ne Rain. Olunjayo kifula kireme kuba kyabalokole bokka. Njali kitekemu omusiramu. Afune bali abasiramu because era singola ba Rain yazinanga abasiramu n'okuyimba Allah Mungu wange nsonyiwa osobya mbonerede nga yimbya danga abasiramu. Then we wamala nenkwata 14k bongo ne management ne bampa ne Lil Kid. Ne bampa babiri. Nenonya final yali chali wange from way back. Ate nga abeera okumpi namuona nenvuga emotoka nengenda paka namuona nemulira mudini nenjimuwa bwe yamala okuyimba nenziyayo wa Bugembe nemugamba Bugembe kati olaba project yine eweze nangamba bannange final nga ayimbye bulungi kwa oluyimbo lwalina bagambe tasima yakola chorus final zali za babiri Bugembe ne final kati nga tugenda gena ne ya final Bugembe nafuna vibe navuga emotoka speed nange nemvuga ne tuzirisa awo paka machine wa Moscan nga zidduka emisinde kosi zali zani video audio zali zange project yange. Did you pay them, the artists? Kichogeza kugamba basasula abayimbi nabasasula on a serious note bona bankole ya One Love. Okay, paka okuvya da that's a blessing. Yeah, nyakubaza Musumba Bugembe byonna bye yakola project Musumba Bugembe nyina ko mukono because yawa onyo mubiri from waliwo tuka ku location kadinga ku video ngenda kwa example chansukako to plan is bya because okukola unako nkuba yatonya twa suppose jikole mu field natufunye kibangirizi kiriawo kinene kirungi okuba netonya kyanga ate Bugembe the following day ali afuluma out of the country number Brian tofayo na that was before COVID. Yeah, that was before COVID. Na warehouse Mengo nitugenda mu warehouse n'abakubiyese mu abichi ne batusabe sente nga mpitivu ne kinsukako. Okay. Musumba Bugembe nanjuirawo mubiri. Thank you very much brother. Pastor Alison Bugembe, I love you so much. Abikolanga yebo atyo. Then after netuddayo Visan namaliza project ku deejay sayana iliku ABS eza. Okay, he's one brand wako, of course, my fellow presenter from another media, next media, of course. So what bwabadde let's say projects zempya studio ya mwe ya tabu wakisegeera ya rabbi ne wako bimanyi gwa oli wano of course mubuzeyo kamwa kasembayo mute kale chapter wako before nga sinagenda mukawanonwa ne Nadia ni kyenkugamba blood manya kyoyingiridde oyingiridde enkokola obuvuyo musical manyi ndozo manyi kyoyingiridde blood ona abimanyi already lukokola ki olusobola okusinga Mukama Katonda tuliyo nkubuza I'm doing gospel music for the Lord. One. Secondly, I pray, I fast. Bwemba nsaba nensiba Mukama Katonda sibinzi olowooza bameka ba gospel artists wako abayitinze lwaki batini abahitinze bonna bakiriza mu Katonda yenze balaba babuzaabuza binawo nga babiri already ndoza bemanyi bali babiri growna ebintu bino bibiri byanjawulo okuyimba gospel n'okukiriza mu Katonda banja osoboyimba gospel ng'onywa waraji it is okay ekisegede bebe kuli yali ayimbe ko gospel talimba Yesu kamilioni yayimbye bolingo ya zambe ekitegeeza nti no balokole nze ni mulokole ku mwoyo Mukama ajja kumpisaawo ebisigadde Mukama yamanyi. Amina. He signed, of course he signs out Brian wako tukomone Nadia Lania fire ine sigenda buza nyo Lania bibuzo bingi naye kyenjagala kimu ebikadde tubireke mabega tugendere epye biro ina projects empya ulira alina projects empya zitugenda okwogerako ngenda bwerawo nga ndaba ngenda kudali anokutubulya ku kibatu ekibatu ekiriwa anokusoko kutubulya ku kibatu yes ekibatu kyali mu ekiriwa ane kibatu sebe kyamutekebwa kawo fire dead some music DJ basi tukomone Nadia Lania fire this kana yangu gwe imalaika Nadia Lania, of course. It's a new video. Yeah. New video. Visan ngambia kaimba konzi akakwata.
Is it true? Yeah, Visani. Visani kwa alaba big up niyo mkulu Visani wako mutadde mzee tunabira oluvanyuma. Visani omugamba ki kwali alaba ngambye kolo mugambe kyo. Visani sebo mwe credit ndi video producer asinga. Sawa zino gwaliko naye egomu kwa video producers abasinga kati naye yomukubo bayasinga. Njagala video ya Josted ne Growner tetugenda gikoleyo baba mwagigoba tukyagikoze mwaseka mwamala sidda muwako kayimbe Lania what's up? Nothing much. Obulamu bubadde butya music industry so far okutuuka kati? Obulamu si bubi tugezaako nga ne Katonda embeezi waffe mukimu kijako. Challenge zosinza okulaba enzibuzibu ezibadde enzibu mu life eno ya music? Challenges zo nyingi naye challenges ezo zituwa like step ahead. Wabuli lwobeera mu kintu nga it is chili soft at times of failing. Ne buli lwoba oyina ekikusikanga nawe owaguza ogamba nti no I have to reach somewhere. Definitely you make it. Bagamba nti ekibasika okutuuka ewala mu kisaawo. Did you put what was around by yourself oba I did not put anything. Kyajja so nga nange nina okyejjako. You understand? Yes. Was that the right way? Actually, according to my intelligent quotient, it might be a right way, and on the other side, it might be a wrong way. You understand? Era kisinzira ne ku muntu ali eyalaba ABS. Oli ajagamba nti si kituufu, omulala ajagamba it was a right way. So fena tulina IQs za njawulo. Yes. Actually bide bintu ebyajjira emabegaawo nze twanyumyangamu ne Lania musunyo bide tabasha asesebwawo. Twanyumyangamu ne Lania ne mugamba Lania nze omu ku bantu abali emabegaawo like big time. Okitegeera because I know artists abayimbi abatandika they struggle a lot okutuuka abantu bonna babatuuse and basanga ebintu bingi nnyo ddala emiwatwa ba producers mainly aba video audio ba managers of course nali ne one of the artists yayimba dda Queen Florence nanyumiza ku stories ezaaliwo nemanya nti zine stories ezaaliwo emabega ne kati zidda it was the same case of you yeah? Nenga biringa nga ate naye byamutuukako emabega there were the same cases so kitegeeza nti industry etambulira mu bintu bwe biti yadde way back even up to now bikyagenda mu maaso ne I think ekisinga okuba ekikulu nti tukyuseemu abali mu industry ba producers ba presenters tukyuseemu the way you handle the artist abaze gy'oli muhandolinga bw'olina omuhandolinga because you're in the famelight biyinza okujja ne birabika nga bikusaidiyo nga bwe byali kusaidia Daddy Andre oyagala mubuuza nkimanyi ngenda mukuwa oyagala mubuuza kituveewo one on one ayina project empya talk about this song. I have my latest project bagiyita Gunsuna video evoke playing irwawo oluyimba lwakolebwa producer wamwita Expan yeah then nelushutingibwa Visan Magic yakwata video yes tulina Edwin Po buli omu ngenda akola naye cause mu industry you have to try everyone understand buli omu oba olina akola naye sigamba nti you have to stick on someone omuyeka naye buli omu oba olina omuwa chance naye akuwe chance mukole mulala. Hi People Music Awards zabaddewo yesterday night you know about that what do you talk about the awards zabadde zitakusaidia where babaddewo awatuufu wawakyamu? I cannot say anything about the awards. Remember, I'm an artist. I didn't see you on the Sakulabieko. Atengo koze nnyo guno omwaka. You understand? So, abawangudde, abatasobodde kufuna award, tomanya next time would be better. N'abawangudde, I congratulate them. Kyenyinza okwogera kyo. Lani tumusubiridde ku awards zino. When? Very soon, inshallah. Hard working. Yeah, nowadays nkulaba ku social media opika nnyo after that incident yaliwo. Nowadays you're too much on social media. Why? Like are you oli mukulenga ku kino ekyaliwo okowa that promotion kind of over because way back tewali so much on this social media platforms obiranga like you're trending, Facebooking, the promoters posting you all over tekyaliwo way back. Are you relying on what happened?
Actually, it was there way back because I remember I came the first time I came here. You said people are pushing me on Facebook, what and what. It was there, just that pushing I put something on my page, then nebatandika commentingako akirabye atya buli omu n'akiteeka ku page nga bwakirabye, which is okay because you've put out something for people to see it. You cannot stop someone to do something kyabayagaza kyonna ekifaananyi asobola okikola. I cannot stop anyone. Yes. Fire ndiwo ebibuzo bya lani yabiriwa muvuze ebyo bibiri byokka tugende music, like 2 questions only to the music. Katono nnyo Fire, si nnyo katono nnyo dakika 2 nkumanyi wotandika okwogera tomala oba ogenda ddi mu kyalo entebe ogiveemu omali wano ogendera ove mu ntebe kati Rania omanyi nze to straight the records on this media ndoza nze omaasinga okubeera ki straight and open saagala twekubire tubeereko side emu batubeere judgmental. Anania, my first question is eno saga yaliwo gwe ne Daddy Andre wagifunamu oba tewagifunamu? My humble call wasn't funamu naye nali neekubira mulanga. No, just cause answer me that. Wafunamu oba? No, let me tell you. Nyinza oba nakifunamu, nyinza oba sakifunamu. You understand? Biri two-sided. Nze nali I didn't want to tarnish Daddy Andre's name. You understand? Naye nali neekubira mulanga because it was too much. Did you benefited from it oba nedda? That's what I told you. It is two-sided. Nyinza oba nkifunamu, nyinza oba sikifunamu. So kad answer yawo makati yakati osobola okwata weighing machine no balancing ekisinga obuzito. That's what you take. Kati ekyo mukyawulidde sinza akiddemu yadid from the house's mouth mwabali eyo mukiwulidde nkimanyi Angel ayagala kunzitamu muntu naye ekibuuzo ekyokubiri nkimanyi ayagala kunkwagula bagenda nkubuuza bibiri ekisembayo Nadia olowooza music wo enyimba zo nga gwe Nadia neno incident yaliwo ne saga kyekisinga amaanyi n'obuzito music wo beno saga kyekisinga olowooza amaanyi ku ebyo ebibiri byonna webale no kyekisinga ngenda kubuuza ebyo baba ndeka byonna biri musical ate byonna bitambulira wamu, you understand? So I cannot say sisobola kubeerawo ne ngamba kino kyekisinga otambula kino kitambula katono okitegeera. Definitely. So kati mbadde nsaba namwe abali abalaba bambi wama nsaba mumuhambire ku Facebook ya mubeere online mumuwe answers ze yeetaga because you cannot tell me saga ne music. Online kwe bali. Yes, you give him the answers he wants. Mubiweereze abifune because tulina ofuna different ideas okuva mu bafanzi baffe abantu abataba ku ABS okitegeera. So bw'oba ng'oli mukumbuza mbu kyekisinga okutambula bafaani be basitima. Nze kati nze one of the music critic ng'omuntu aludde mu ndongo music critic era ng'omu ku bakola program eno gye tuliko kyengenda okugamba oba nze kyendaba nganze ndaba nga music wo amazima oba management oba ki music wo ali wansi nnyo. Nadia promotion inotekamu amaanyi mu ndongo yo olaba nga otadde zino video ennungi singa at least gitwasa okukola video ennungi ne tukola akayimba akalungi then saga n'eryokejja ne yani eya Andre kyandibadde beta naye saga eri waggulu nnyo than the music than paso omuntu akubuuza Nadia nagamba yayimba luyimba ki no one Andre ekyo kikoledde nnyo face than your music ate ffe twagala ndongo, we want music, twagala muziki titwagala new saga, twagala music music wali already omumanyi music walania. Okay, nina chenjala okutangaza mu Fire. She's a rising star first of all. Change no like tomusubira nti yalinga Shiba ntalinga Cindy toloko erinnya livuddeyo music aliwa no when you listen to her music that's why I love her so much because ayimba bulungi. In fact namugamba ayimbanga Lydia Jasmine at first and muvana betu akachaza wano ndoza she's the only artist who is verified on Facebook, isn't it? Your page, the page is verified. Yes. The page is verified. Chewunjisa okusanga n'abayimbi abanene nga they don't know how even to okutunda music online, but she's doing it. Kati wangamba nti music wali once nga she's even verified. Kati mbasi kutegeera. Let me ask you, so mpere grow na microphone here.
Growner. Yeah, Growner. Kambalage kye bayita music, kambalage kye mbabuuza. Kambalage kye ngezaako kwe Growner. Tombuuza bya nnyimba. Ambuuza gwe. Si bya nnyimba byo. Mbuuza ku kituliko being straight. Akayimba kanadi akapya bakayita batya. Kayimba kanadi akapya. Ka premier kati. Agenda ka premier linga kati. Aha. Akabadde wakadde bakayita batya. Nze nkamanyi. Bakayita batya. I know. Aha, kyengezaako okugamba naali eyo n'oba nga rising star ng'ojja buzi tubadde no fights tubadde tutusaka ne tumanya music akayimba ne bambuuza akayimba ka Brian Ways akapya simanyi title yako simanyi title yako no leka mutangazi osobola okumbuuza nti akayimba ka let me say Vivian Tendo mpa title nenkugamba sikamanyi nenkugamba nensobola okuyimbiramu okitegeera nongamba okitegeera so someone knowing the title isn't the reason but someone knowing the song is the point. Exactly akizemu kyemanja nomugamba nti music atambulira in two categories a title n'erinnya walonga wala bazex birangirangi nga bantu tebamanyi zirinnya nenga akayimba tukamanyira tata the song is togenda nga mboli materu tambula but I don't know the title. Yeah, okitegeera so fire wetereze tetuli kukudduka but we telling you reality katulina nyimba zo tata okay tuba n'abantu abatuwaana sometimes ng'oli atuwaana ng'oli akuwaana naye nga bambi atukumamu omuliro naye nga lumu atukozesa ensobi otya ng'atukwata ekibi ne tukibikako kasukaali amazima gasigane nga mazima si bwe kiri nze kimanyi ekisinga okunjagaza n'okunkyawa Nadia muyimbi boti obukira Bafana ne Brian Ways wano ebyo ebintu byo she is one lad Nadia Lani of course Nadia we premiere the video tukomewo katono nnyo Nadia is good actually mumutwale ebyange Nadia she's one of the artists I know yeah tumucomparinga ne Lady Jasmine Fene Bash YouTube ekola bulungi nnyo I know. She's Nadia Lania premiere the video to them to jikuve then today. Yeah, abalaba ABS mwebale kubeerako ku program Fuse bana mwebale kutulaba mubeereko temuvanga ko buli Saturday tubeerako kutandika sawa 2 mpaka sawa 5. So I have my latest song bajita Gunsuna. Okay. Like ngabona ogamba you missing someone omutima gukukuba ne gumala okukuba ne gudda mu kusu n'obusunyi why that it is a pain you miss someone so omutima gunsuna because of you people abalaba Gunsuna. Nadia Lania it's a new tune Visan Magic audio expand okay expand audio then Visan the video let's do the video Gunsuna DJ Bash ready okay we go Nadia Lania new song this one Gwakuchawa bakusa of course Daddy Andrea kuchawa we all know twachimanya fire stia kwa mzindalo blood kubanga nenga we bali kwagala kuyimbira muzeyi era bakuyimbidde okawulidde kugambye guntujja yeah Daddy Andrea mugamba ye bugambo ki Daddy Andrea mwagala nyera mutumidde mwine project empya naye muchayizo kola naye sina oba oyaganawo sina buzibu nsobola okola naye actually mpozi ko nga ye yangobye nangamba agenda saakola nawe naye nsobola okola nawe mpozi ko nga yangobye nangamba yeyongeza n'omulopa wow any new projects I have a new song called Ochitatamu the one you told Ochitatamu yes bobanga tosobola kireke it's not by force ani gogamba I'm just telling abalove nigga batasobola ku like you cannot afford someone's hair you cannot buy them clothes what and what but I'm not going someone's way sina gwengamba nti oban but I'm telling those people who cannot afford their girlfriends tebaja babatwalako okay yeah buze ekimu kambuze ekimu Nadia yeah lwaki ebiseera ebisinga abayimbi abasinga ffe kale nga ffe inze nawe kale twakugoba kale nga gwe Nadia let me be straight jolly lwaki ebiseera ebisinga bwe tukola ebintu bino nga byetukola essaawa zino tisageze music neneko tomujja wali otumagane tumuzza ku ebyo oshegeera kuba essaawa zino buli awulira akayimba ka Nadia tufuna eriki perspective ya Andre ey'emabega waki tetuzeewe ku Nadia waffe oli gwe twagala ayimbanga Jasmine oli no actually you're talking about my new song right
like ochitatamu. I'm not really even before project naina jikola da before that thing of Daddy Andre. Jemuita, I swear you can nadamu nendukola ne expand, ask expand. For how long he has been with that song. No, it's okay, he needs an explanation. Sagala mve wanonga buli omwa inabu like question marks. I'm here, you ask me anything you want. You understand? Na ye project yaliwo even before because when amala okola audio ya gwaliko mwali wa Daddy Andre najikola na expand when amala okola gwaliko before the video shoot ningina nendi coding yes aliwa okutaliwa okuta ebiki no actually you can if your girlfriend is messing up with you achite ani ajuwandi ko chitata project some guy bamuita Sam John K. No, John K. Njakola nae with time to come. Still I have a project with him. No, Sinamu Fisako, he knows. He's my mentor. John K is my mentor. Sobola Chirumamu, you understand? Simufisanga, cause still after that project, I have a project with John K still. Chechechenagambe chinabade njogane grown auntie. You told me Rachitokola na video director, waliwo video director gongambe Adrian. Nenkugamba auntie everyone to mugezesa. Buli omuntu bati mugezesa. We see, you understand? So, sisobola kuleka John K cause songwriter mlala bajana gamba Nadia nina project but nojuulizanga nonji. Why don't you go for it? Erobo inakola naye. Ekitegeera sigenda kusticking God one person like this. Artists have been doing baba byebakola chetuyita online concerts. When are you doing yours? Tendo yakola iye? Of course Tendo yakola I think. Tendo yakola? Yakola ku yiddi. Ngagenda abaganda bafe bali eri. Someone sent me a poster there. I was like, okay. Yeah. Yakola iyo yaddiyo. Very soon. Yes. Obudde bugwayo babikola mu time ya COVID una agenda gwe na akola ddi. There is a saying gamanti Kola what you're capable in that meantime, but don't do just because people are doing, then you be influenced, you do it also. Na ye kola chosobolo kola for the time you're having. You never know, as time to come I will do, but I'm not going to do because Vivian did, because Sheba did, the other one did. You understand? You do what you can in that time you're having. Olaba ne fire yakoze online concert yaba MC. Mugenda kola nani? Twine ekipya ne bashi ne yanganyo kyogera. Yanganyi bashi nkyogere. Bobalira ku bashi biveemo. Bwe ya online jiveemo baba temujja jikola. Yeah, actually on my Facebook, please, my people, Nadia Rania, you go follow my page. You follow my page, Instagram, Nadia Rania official. Okay. My platform's Nadia Rania. Just know Nadia Rania. You're going to get Nadia everything Rania. you want. Then nature be people from Jinja, but to me, they couldn't forget I'm the queen of the Nile. Banna linda ko. Soko linde wako, brand wako wa waka. Lani yakubya kamananga mane wa waka. Yeah. Are you for real? Yeah, I'm the queen of the Nile, don't forget. Nadia Rania, the queen of the Nile. Butukole utelania. Tuogere muku. Osibuka wawe ne wova. Linda mukatono. Wova wenyene. Ova wawene we. Iganga na Wandala. Yeah. Era ni wako weyo. Tugende fena kuba jenzira we malira bwent. Ndi jinja jengenda. Program sajitegese but we will go inshallah. Onakolala. Buli kimu kyange buli kimu. Kosona zange maika buli kimu. Tujja kugenda kasa. Okelania obako obusembayo tugende. Obako obusembayo abalaba ABS mbagala nnyo. Don't forget tugende ku YouTube, you subscribe, you like my song, you comment, it's okay. Nadia Rania everywhere. YouTube liwamu Nadia Rania. Yes. Okay. Is your manager? Yeah, manager wange mutumide konyo. Yeah. Big up on you manager. Webali kubeerawo. Manager bali nakuzino bana bato. Owatendo naye muto bashi wa manager Francis naye tumulinze era naye muto bonde emyaka jeji mwejo. I don't know. Atlas naye muto. Amanejinga Gloria. Yatandise okuyimba. Revival band. Wenzi bachitawo tukalika kutukaveeko mzee alaba. Okay, tukomeo Nadia Rania of course. Tumutadde. We have Tendo in the building. Fresh Kid of course n'abalala bangi nnyo. We coming back in a few. Grown MC Mutabani wa Kyabazinga is my name. Be mukoti, make of it like a bubble in a cat, faster like a cat, chasing away a rat, like Mayweather on uppercut. One Fresh Kid problem, of course. Twalera Fresh Kid by the way. Okutuka wano wali myaka emeka kati?
Miaka 8. Tewampita ku birthday. Tewatuyita? Ndo sajikuza najikuza. Wakola otya? Najiweza emyaka naye birthday. Keki bagitwa twagirya naye gwe tewatuyita gwe ng'omuntu. Tendo, how are you? I'm good. You're good? Yes. Mukati is a big tune. Thank you. Mukati tulina nyimba 2 kati is trending ennyo. Mukati naka Wininwaji. How? Jangu Wininwaji ne Vivian Tendo. How do you feel? Of course it feels nice kubanga bongamba nti olimba lwange oli mu dure njingira maybe one of like the two best because songs, yeah. Yes, Wininwaji is one of my inspirations. I mean, she's a successful artist, so okay. It feels so good kubanga sigamba nti nyimbye for a long time, but mpulira bulungi wendabanga music wange akola bulungi. Akayimba kaba kayimba like okutandika kayimba kali akasuka kitumanyi akajiwa ajati. Yes. It was one of the big songs mu buddo obwekajira. It was one of the big songs. Yes. Toyinza kabuusa maaso kyekimune mukati. Actually I would say nyimba za Tende singo obungi. There have been good songs. Singo mama nendala nyingi nnyo ya. Yes. Bashi ndowooza ba DJ bunabe Kampala. Bashi yomu ku ba DJ abasinga okwagala music wa Tendo. I don't know why. Obala okuba wafumbirwa, I don't know. Omusajja ono, mubakyala. Ne Chosen Becky. Yeah, Chosen Becky. Manager tukuvuza ku manager wa Tendo kwali. I mean wa Chosen Becky. Gwaddako ndowooza ozalayo ddi omwana. Nze. Tusubira ddi. Buli kimu kiba n'ekiseera kyakyo. She was pregnant. Ogamba Tendo. Tendo. No, that was a challenge. Just kubanga nze following up ba artists. Bendabira ddala nga bansingako. Kubanga njagala nnyo kuyigira ku bantu. So wali lubuto Tendo. No, uliriza, I'm explaining. Okay. So there is this Nigerian artist. This Nigerian artist gwe bayita Simi. Okay. Yes, so she released a song nenga challenges zikolebwa bantu either ngoli pregnant oba ng'okifeeki. It was a challenge. Yes, it was just a challenge, but then so many people took it to be serious. Naye obudde bujja kutuuka era. Tonatuuka era. You know, olaba nabo bakyuze nbekira kwa bote baamanya baveeri. Naye bano batenda bakulidde Kampala. Sikulidde Kampala by the way. Tebasobola wakiri okagira. Akizibu. Fresh Kid, tuina kayimba akapya. Ani akuta video ne audio? Yakuta video? Ne audio. Yakuta video bamuyita Darlington. Mr. 01. Okay. Yakuta audio yabadde Lego. Yeah. Bana Lego ne bamuyita ani? That duo. Lego ne? Grey and Lego. Lego muina kayimba kafete munaba kamaliriza simanyi lwaki. Tumaze omwezi mulamba tuli mu studio. Pose. Mwangano yimba. Okay. Yeah. Akayimba ke tugenda okujja ko Masao. Ani awandika kayimba kano? 14 kebo akomyewo tofera fera. Siko fera. Lwali luchina lwabyali biki bimwayimba. Kila bikawe fera. Luswai. Soko tuwemu ku sample y'oluchina loli. Sample y'oluchina. Oluchina? First answer me. Me honjure. Ja, genda kuddamu awo. No, bitwe tuyimbire mu kuka like line emu babiri. Line emu. Yo. Tozikiza tofuwata abaza. Emikisa jonjira bajiringiza. Ebikwocha kwate chikopo was a think, accept, be a believer. You got to chase your dreams whenever. Even if you're depressed, you have fever. You got to succeed all over. Cause always you have God's favor. You always have God's favor. Oluzungu yaluyiga twatoba baba. We bali kuyiga oluzungu. Tendo, what's up? Tell me about your school and all that. Tumala ddi oba tukyaliyo? My school. Mbadde nyina kumala this year naye. This year. Tetumanyi mbeera egenda tereera ddi today because I had to do my exams this month. Okay. Final papers zange. So naye nga simanyi, but I believe ngenda kumaliriza guno omwaka. Someone was asking, buza Tendo akola course. I think we talked about that omulundi guli luwajja luli. Course gyokola. Remind them. Course jenkola bagiyita Bachelor of Arts in Arts with Music and Bachelor Literature. of Arts in Arts. Yes. With music? Music and literature. And literature. That is too long, yeah? Okay, olaba ne karaze okulaba ku Tendo bannange. Pista, to big up on you. Anumula abaddekao Gloria Nakazi.
Jackie, big up on you, yeah? Of course, we're going to be having another show tonight. It's going to be happening tonight. The Fuse Dance Party, sawa tano paka 10 ezokumacha as usual. Sigenda kubera because I lost my dad, so I have to go. I know. One bash. We'll do some premiere for Fresh Kid Akapia and Tendos. Today mutuka kube mkati. Premiere kaimba akapia. Tuwa kaimba akapia. Kaite. Kaite? Otegeza cho kaite. Ka premiere ni. Nina kayimba akapya bakaita usityoke kabadde mu Luganda nga bakaita tozikiza baka kati bakakube kabanyumira kayimba kalungi mulimu oluzungu oluswahili oluganda enama bana Uganda sibosuliridde n'oluchina mweruli kala kayimba kapya ka Fresh Kid. One bash, are you ready? I will do also some Tendos music, yeah? Okay, we're coming back in a few. Grown MC is my name. Omukulu 14K bongo omufere John Kongedde mzee. Kubanza temanyi 14K tamanyi Luswahili. That one I know. Talumanyi. Ne edit tamanyi Luswahili. Fresh Kid. Kana kaimba ke kapya ke mwina. Ke kapya? Yep. Bali ya kola kintu kino kimu bwa ekiti. Njagala obuze Vivian ebibuzo bibiri oba bisatu byokka. Some more interview Vivian Tendo uyao. Bibiri oba bisatu. Byoba mubuuza byokka bisatu kale uyo mukuwadde. Good morning. Good morning. Oli bulungi? Ndi bulungi. Kyembadde mbuuza omukulu soka oli. Kyembadde mbuuza ekisooka. Oluyimba olupya weeruli? Weeruli? Ngenda dduulira. Kati ekibuuzo ekisooka. Olina omusajja njagala kufunira ono. Lwaki oyagala kunfunira? Njagala manya. Ate bwe mba nina? Oba olina? Nga nkuleka. Kati awo ndeka. Kakati oluyimba ennyimba zino omuwandiisi aziwandiika tumanyi. Yewomanyi? Yomanyi Rafiki. Zonna z'olina yaziwandiise oba wakyusaamu? Yaziwandiise zonna. Kati zagamba zonna z'olina era ozikubidde wa Eriax? Ezisinga obungi okujjako nga 2. Nkitegedde webali. Obugalo. Ebiwo bimanyi otya? Nze ngoberera mbeerako ne ku kitimba. Ono mwana tajja kusoma. Twalina Fresh nga ngamba jyawo nkuyigiriza game nga tutanya ka game nono omwana. Kankuba mu game kana kolaba. Naye osoma ofuna ddi obudde n'osoma? Mbufuna obudde bwange obw'okusoma. Byomanyi nga tubeere munyonyo ku mupiira gw'osoma ddi? Nze nfuna obudde bwange obw'okusoma, nfuna obudde bwange obw'okuzannya, nfuna obudde bwange obw'okukola byenjagala. The Fresh Kid. Kale to freestyle. Oh, that's you now, eh? Ready? Kale jituwe. Mvudde mu kutuula negero n'omusajja soka ogambe gwe mwana freestyle ngenda kugikuba nawe kenyini woli otye totyanze gwe jagala gwe ngendako mulaba mwana omweru nnyo akatiko kankubye ne suiti yo enkubye ogigula mekaze jagala kugigula naye mwana emitwalo ebiri sigirina era sigirina nja kuwa ebibiri ebyo mwana olabika tobirina obanga mwana tobikkiriza yo nengera DJ Bashi drop agikuba bulungi awulira essanyu lingi kubanga very mbala kuba muwulira alinga munyakole ekyuba kinyumidde nnyo sooka oteekemu scratch eyo mwana naye bireke teweetawaanya yo nengera Vivian Tendo ye mwana aliko Snapchat mwana nkwata video kati mwana atandise okuseka awulira essanyu lingi nnyo njagala kumulabako eno ne gundi eri mwana twegweko mu studio mwana webale kuyiga wasoma entebe eri wano awo oyagala okay
mu music wa style category gyatambuliramu oyo freestyle yakyasinza okubeera omuzibu oyo freestyle kubanga ayimba kiriwo is so talented. As in track okubemu freestyle awo line 2 awaganyewo fresh abuziza ku writer wa music ambiddemu katono kwamba dengena bibuzaako writer wa Vivian Tendo. Talk about the writers Boyina and so far nakakozesa writer omu yese Oman achali yese Oman yes osubira okukyusamuko because I think at times touch bwo omuntu mula touch eyinza okukyukamu oba oli awo and the feel by all means Eliakis nakyukamu Bomba nakyukamu by all means ela touch ekyuka kubanga sometimes buli omu alina test ye buli omu alina kale kya delivering differently. Okay. The difference ku yese Oman Rafiki is he's a flexible writer. Okay. Yeah. Okiraba nti asobola okuwandikira Vivian Tendo, asobola okuwandikira Vinka, like atenga tuli ba artist banjawulo nga ne vibes after zanjawulo yes. But it's still the same person. However, sigambe nti gwenje okozesa paka. Of course sometimes tujja kyusamuko be it the producers kubanga ne mukati Eliakis mukola naye ne Bomba. Nga fresh bwagambye. Yeah, ne Bomba but then this time Olimbara mukati. Okay. Twalukolera wa Nesimu. Nesimu. Yes. Ani akola demo zamwe because you abachala abantu abasinga obungi ku studio yese Oman Rafiki you artist. Who does the demos? Of course demos yese Oman Rafiki yazikola. So he can sing very well. Damn. Yeah. Actually talking about that nalabya kaimba ka Gondi producer bamwitani akole wa Maro Zuli Tams yakoza kayimba. It's a good song. Actually I remember last year naline Zuli Tams ne mugamba ne Zuli you can sing. It was like nedda sinza kuyimba. But I was so happy okula kayimba ka Zuli Tams. Sasha Vibe did the video. But shokaina kayimbako. I think we should play that one. I was like olava Zuli ayimbe. Why yes asobola okuyimba. Why the right takola like anything like a piece. Of course. Because I know yes I can sing. Bolaba akola demos. Of course kati waba omuntu maybe nga ina talent esuka mwemu and that is him. So asobola wandika asobola kuyimba ne maybe alina direction jayagala. Sikyayagala ekyo. I don't know about it but nze bwendoza cause he's a very good vocalist. Okay. But if you ever get a chance nowulira ku demos ezo. Namuli way back nga tukyali eri wa radio. Exactly. Yeah, I could sing. So, I was like never yes tayimba watch you time because this is business. Kubanga yes ayimba naye yayinza ba ina direction endala jayagala. How does yes earn from you because you're his artist you're like yakuwa music goyimba like yateekamu let me say yafuna mwatya abayimbi abasinga bawa like maybe more abali mu industry like mu label yafuna mwatya because he does the writing the audio yes nakuba I mean Eli nakuba oba Bomba. How does he earn? Of course enyimba bwenziyimba tezikoma playing ku TV. We have shows sometimes like basobola okubookinga nti someone organizing the show ne ba bookinga Vivian Tendo. Okay. Ate we ba bookinga Vivian Tendo tayimbira bwerere. Okay. Yes tayina muchala. That's what I know. How sure are you? How sure are you? That's what I know. No, that's what you know, but you've never asked. Oh no, uli nembaga. Like tusubira ki mutendo Masao. Masao. This before the end of the year. Music Twina mukato red dates kakuze. I think like some kaginawezo mwezi or even plus. Something like plus. 2 months. Like 2 months. Yes. Tusubira chechi pia Masao from Vivian Tendo. Music mungi nya achajja. Negwe mtasubira ne collaborations a lot of things. When I collab this year? Hopefully. Bwebaya fefe boss, that one will be nice. Talk about the awards that were there yesterday night. High People Music Awards. Ozogera kochi briefly. High People. Sina nyo kya kuzogerako. Maybe nsobola congratulatinga bonna aba wininze. Eddie Kenzo bamwadde award ya best artist of the year. Abadaji gwana. Bwebwolaba. Of course, he deserves it. Where is Tendo in this? Tendo yaliwa.
Because last year I think Tendo yemuko bayimbi abakola obulungi last year. Yes, I was nominated twice. Nali nominated more must watch talent. Must watch. Yes, okay. Must watch talent. Then I was nominated Ulimba Rangora Hajatwa Hajirali nominated more best band song. Which year? This High People. Yes, High People this year. Best band song. Yes. Kayimba Kadiako Bash. It was last year. Last year. Last year in February. First we Tendo omaze banga chi mu industry. Tudemu kawe mabega. Omaze banga chi mu industry. Professionally it's 1 year and some months. 1 year and something. Yes. Damn. Bash ibuze ebisemba ebya Tendo tumute. Tendo nze kibuzo kyenyina just olaba enembeera eriwo ya celebrities nga olaba Vivian Lydia Jasmine ne Fik Famaika. Some people are saying they are coupling ate nawe tulaba ku video yo muri mu Chosen Blood and Chosen Blood omulaba buli wamu ali wa Spice ali wa Shiba ali wa nono omukyalo omulala also kwagala celebrity or love ne celebrity can it last for so long? No, nze ng'omuntu kale sagala kwogera nga amanyi future but I wouldn't want to date a celebrity kubanga sagala muntu gwe tuli mu field yemu oba onfuna. Really? Yeah. Really? Yes. Nabo tebamanya tomanya bino badde ng'ojja obyogera. No, anti labayo Aina kyabuuza sigenda kimubuuze kyekibuuzo nedda sijja kimubuuza kimubuuze wuuyo kibuuzo naawe kimugambe kale kanzijjawo ngenda kujja nkitegedde sijja kimubuuze ekyo mbategedde okay, kale. Akana kano. Bash, let's do some music. We're going to be coming back Tendo tubenga tumutaya. Her new video, of course, yes, Mukati, it's a love song. My Kayimba kanka kubiri guno mwaka. Wow, one of thank second, you. Like the best 2 songs of this year. Thank you so far, much. Vivian Tendo. So, Luimbara Love, Luimbara Bagalana, you can dedicate it to anyone you love. Rawandi Kiwaise Oman Rafiki. Yeah. Produced by Nesim, and the video was shot by Alan Soja. Alan Soja, of course, is yes. Mukati, Vivian Tendo. Yeah. One DJ Bash. Mutu yagala Vivian Tendo is mufuna more platforms wayinza okujja. Asobola okunfuna ku social media. Platforms zonna nkozesa Vivian Tendo. Instagram, Twitter, Facebook, everywhere. Naye nsobola n'okusoma enamba ya manager. Yeah, gibawe ya Bash. Yes. Okay, gibawe. It is 0777. Yeah. 6114 96. Yes. Vivian Tendo wakola online concert. Was it online concert? Not what was personal, that? Teyali personal, yali show ya BBS. Okay. Ne ya mudilo or something of that kind. Okay, so twali ba artists banjawulo. Ndoza online show yo kagenda akakola naye. Hopefully nendala zijja naye bobo following ku social media. You can be updated on where I'm going to perform, like on anything that is next. What's so special about artists who call online concerts? Do they earn something or chitia? Well, I don't know about other artists. Nenze chensubira nti engeri gye tuli nti we no longer go for shows like tetulina nnyo time a meeting aba fans baffe nga luli. So okola online concert obanga abagamba nti I still exist. Okay. Like siwumudde okitegeera. Nze bwenkitwala kale, but I don't think it's so earning nga bonalaba nti zino show genze no kuyimba. You understand? Okay. Yes. Fikiri msoko je wano Blood. Waliwo ngambe Fikiri mwali wa Fik soko je wano Blood. He has a new song, but remember that the video I sent to you. Zirebe za Fikiri. Those vibes. There are some good songs by Fik. Janku set Blood. Just come on. Also kutula no company Tendo twali buzibu tomutia. And I think nzenzikiza nnyo Tendo mu kintu kyogamba nti okugata omuyimbi like the big artist n'abayimbi abato. I've told Bafana n'abalala bangi nnyo and they've done it. Yes. Can you do a collab with any artist like Fik Aim or any other artist ali wansiwa? Of course, yes. And how can that be done? Chinza kolebwa kitya?
Chisokela mu management kubanga by all means music wange yenna nga bwe nakugambye nti I have a management. Music wange yenna it's them to decide which song to release, which like I mean it's not always up to me just alone. Yes. Okay. Fikiri blood ogamba otya? Ndikiriya boss ogamba otya? Oli bulungi. Abantu be bagamba bati waffe ekitintali waggulu eyo. Bali very fine. It has been long. We have some two songs ready bus. Tuzina ozirabye. Eza Fikiri. Title soka kaimba kasoka. Talk to you and marry you. Yeah, talk to you and marry you. We have those musics. I think tuabukuba last time, yeah? Talk to you and marry you. Okay. Let's go. Linda Ko. Okay, that's Bakaitani. Talk to you by Fikiri, yeah? Let's feel the vibe. Katono nyongera katono nyo very much. That's Fikiri. Okay. Level. Kajeyo katono nyo. Fikiri, let me talk about this. Who write the ani awandika nyimba zokola? Enyimba nyinzo funa idea, but I have friends kati ngolwa talk to you. Yeah, twaluwandika abantu balinga basatu. Kwega nafuna idea nenge yaluwandika muntu omba mwita Premium Dash. Yeah. Premium Dash? Yes. How many projects do you have so far? Zina videos ziri biri. Yes. Marry and talk to you. Okay, which song are we going to premiere today? Marry you. Okay, Marry You by Fikiri. DJ Bash, are you ready? Bigambe bisembayo tukute olabiko nyumidwa studio. Bigambe bisembayo. Ne bali batumire bogambe. Bagala nnyo mwenna abeekubiddeko ku MBS TV temuvaako tumirako ku bakyali bange mwenna abali ewaka nga mulaba n'abawagizi bange tumirako ku maneja wange Otinta Bwongo tumirako ne Oscar Shells ow'ekikumba. Kale Vivian Tende bisembayo ebigambo byo. Ebisembayo njagala okwebaza abafans bange mwe bali kwagala music wange mwe bali kwagala luyimba lwange olupya. Mbagala nnyo mwongere kwekumira ewaka, wash your hands, social distance nga bwe tusaba ne Katonda atuyambe because byonna tuyinza obikola naye nga it's not the will of God. So yeah, I'm a new artist, fresh. I just urge for your support. Mungoberere Fikiri social media platforms zonna nkozesa Fikiri okuleka Twitter nkozesa Fikiri 1. Yeah. The new